mazima ddala Katonda Mose omukyala ebirowoozo bimweyongedde kale nno yeebuuza lwaki Katonda amukoze ekintu ekyo esuubiza wakiri wanjirinzeko ne tuzaala kale singa babadde bazaddeyo ku mwana oba ogamba kale omanyi omukwano omungi ogwo we gufundikiririra mu bulumi bwe butyo kwegamba otandika okula n'ogaana Mukama Katonda lwaki weebuuza ebibuuzo bingi yonna entamye kati yatandika okulira nga n'ensi emutamye kuba sikyalina kyensigaza omuwala n'alinnya takisi kaŋŋende gye zikoma gye naagwa yasalawo alinnye takisi gyemutwala gyemuzza era n'amala neyeeyongerayo efirimu egenda maaso kaakati ng'ayiseewo emyaka 3 oluvannyuma myaka 3 mirambirira amaka g'omumpembe gaago agambye wano olaba kati nze kankubuulire teri ajali kulonalona owulira kiri fine wano kiri okay era kati gwemanya nti wano wooli oteredde oli mu kintu kati olaba ebintu bakazi se mwana nali kati ng'asooka mugamba nebyabakazi yabikoowa dda ddala n'abakazi baba baaki bannaye mwana kati kyobola nze mwana nabavaako ne nga kansikaze gwantegeera n'ekyo gamba nze nkutegeera kyekane gwe ntunulayo olabikanga oba abakazi oyina bangi naye maama kati kyogamba nkulabikira nga magirenti y'abakazi yambuuza oba mulabikira nga magirenti y'abakazi kati ono yamugamba ninza abakazi nabavaako yasigaza ye sente mu nsawe kani ng'agamba bannanga ate gwe oli wanjawulo okwawukanako n'abavubuka abalala bw'abeeramu n'akasente zibanga ezimugamba ni kati kwana nnyo kuba mwana kani ng'agamba nti mukubuulira nti omusajja akwanakwana ennyo naye tawangaala nti ebirwadde bimulumba nnyo kani nze mukutya ebirwadde n'ensalawo nsigaze ggwe kaakati munnaffe yafuna omukyalo omulala ebirwa byerabirwa kaakati nno yafunayo gwawulya gwayagala okwawukanako n'omuwala oli eri essanyu lyatandika ku sayidi endala naye ate ennaku erina be yalumba mukazi atumulengera gye yaddukira jjuke twakoma omulaba ng'atambudde agenze kaba omanyi munange mu nsi 10 terikyawo omu ate omuntu yenna abeerako n'abantu abamwagala oba emikwano gye kati obulamu bwe yasalawo bukwase Mukama Katonda era n'asalawo abe ng'awangaalira mikwano kale ono yamutunuulira kati bino webituuse sijja n'agamba naye kimanyi nti sikyakusoboleraku ddala kakigenda kuwere eddakiika 3 wemba nakakugamba okuva mu birowoozo n'olyoka obiddamu naye nga ku myaka gyonna 3 egiyise omuvubuka bukyanga afa sikubeera munakuwavu kani nga mugamba siri munakuwavu tokiraba bw'otyo embeera yange naye munange embeera yankwata bukwasi kuleikani ntunula ng'omunakuwavu ne wemba nga siri munakuwavu naye ng'ono abeera amulaba era n'ebyo ebigambo byayogera aba yeebuzaabuza n'agamba gwe tolaba nti wendi ndya ku kamere naye kati gula akuba oluusi wemba ndya tobaawo naye ng'ono amugamba onnimba n'emmere tokyayagala kulya weebuzaabuza bwebuzaabuza bwe emmere ogirya naye ng'emmere togirya kati ng'amugamba olowooza lwaki bwe wajja ewange n'onsaba okubeera nange saagaana ekyamazima ono oli talina ne waamuyita si mukwano gwe talina we yali amulabye wabula yafuuka omuyambi we oluvannyuma lw'okulayikani muwala ono akizuula ni ensi emukubye era n'asala labika okuba ni anoonya engeri gy'ayinza okugenda maaso n'obulamu bwe nze ndi muntu mukulu yamugamba nti munange nze nga bwondaba emyaka gye mpiseemu okulayikani wendi mbalibwanga mu bantu abakulu bingi bye mbandabye kati mwe abavubuka abato ebintu ebisinga bye muba muyiseemu ate ffe tuba munange twabiyitamu dda owulidde kati saagala kuddamu kulaba ng'obeera munakuwavu weekubagiza weekuumiira lowooza ku bulamu obupya okuva munange omulenzi olwe yafa yamunyumiza buli kimu omuntu kasita obeera stuck in the past omanya future ye eri mu buzibu buli obeera stuck in past obeera odamaginze future yo so omuntu ddi wabeera stuck in past kwe kulemeramu ebirowoozo by'emabega n'abeera ng'alowooza ng'edda n'agaana coping up n'embeera eba eriwo kubanga otuuka n'obanga ebintu ewali omanyi tebikyasoboka kuba nekitandika okumenya omutima
ensi bw'ebanga ekyuse ng'omuganda bagamba enswa bw'ekyusa envubo kyusa maaso ensi bw'etaama taama kwegamba ebintu byo ebyo bwebityo ebirina okuba nga bitambula naye buli kintu ekikyuka n'ogaana okuleka neokyuka oba oliawo ebintu bitandika okukaluubirira kino nkikubuulira ng'omuntu akulu kati yamugamba nti munaye nkubuulirira ng'omuzadde kuba emyaka gy'oli mungi zaala owulidde gezaako okwerabira n'ebirowoozo ebyo oli muwala mulungi nnyo ate era okyasobola okugwa mu mukwano omulundi omulala kale no yagezaako okukirowooza kitegeerera nkimanyi kaakati no twaddako mu maka gano Lilian njagala okulira ku ddoboozi lyo agamba nti munange oluusi kkubira lwakubamba njagala njogereko naawe kubanga kye nasigaza ekyokuwuliza obuwuliza siki awulira alina omululu ogw'okumulabako naye ekyokumuwuliza kyasobola okukola kubanga gyali wala manyi omuntu yenna ng'ali mukwano ekitegeeza sitegeeza nti buli jjukira Lilian yatugamba nga ebbanga lye yalinga akola mu ddwaliro abasajja baamutawanyanga nnyo abajjanga mu ddwaliro okubajjanjaba kubanga ali mwana muwala anyirira era ng'omuntu asobola okujjanjabibwa n'awona naye ku nnyirira yoli n'asigala ng'agamba obulwadde tebunnawona atera abeerewo okwo kale we yasumbuuka n'ennyo n'abanga teyafuna mukisa kuba omuntu abanga abasajja bamukwana nnyo kugamba bulwako n'ebigambo byawuliriza oba oliawe nebyandibadde ebituufu abirabanga bulimba kanguminkirize kati amugaya sina kyakkola okujjako okulinda omusajja gwayagala ali bunaayira era amulinda lwalidda alabika okuba nti munnange basisinkana ali ku ssimu nkaini kale njagala olabe kaakano no munnange mu kaseera kano dokita wuno ali wanajja atambula nakuyise nga nina kye n'agamba munaye munywanyi wange kubanga jjukira gwe mukwano gwa n'agamba oli mukwano gwange enfanfe naye nagenza okuyita nga nina ensonga embobbi omutwe ekyamazima ensonga eno njetikidde ebbanga ddene naye empulira ensuseeko nebubeera buzito omanye ekirowoozo oluusi kijjanga omugugu n'okittika ku mutwe okwo n'ogaana okigabana kubanga ekirowoozo buli kibeera ku mutwe n'otakigabana osigala okyetisse kiba kimenya ggwe ne buli wookibulira omuntu obanga alina engeri gy'okyetikkuddemu yamugamba sisobola kuyitamu n'agamba nti emyaka 3 egyayita waliwo ekintu ekyabaawo wabula nkwegedde kikuume nga kyakyama oli yamukatira naga sigenda kuleka ni nkuyitamu yamugamba abasajja bajja mu ddwaliro nawe tukutte ne baŋŋamba tukuwa $2,000,000 obeeko omuntu gw'otuttira wabula singa tokikola tugenda kukutta n'omwana we tumutte ate kino woba okikoze manya nti oteekeddwa okuleka ndi okikola bulungi kati omulimu ogwo yagezaako gukola naye oluvannyuma abasajja bamugamba ekintu kye bamukoze kyali kyakyama era bakakasa nti omuntu gwe bali baagala okuttibwa bamuse sajja kye yakola kati owali abanja katwawukana nga babigo tomanyi n'agamba twawukane nga babigo ntukiriza tiri abanja munne nze omanyi nkumanyi omanyi omusajja nagambye gamba tomanyi twe tuba twawuka omanyi nedda sikumanyi baasi kugamba twawukanye teri kuddamu gamba nti tumanyiganya ate nkubuuza omanyi owuza omanyi kwe kumuwa omwana we ye kenyini bamukuba ekuufu mu lubuto omwo bamukuba ekuufu omusajja yankuba ekuufu amaanyi n'agamba bannange ate bavubuka ennaku zino nga kizibu yagamba yatya okubaako engeri gyakinyonnyolamu ab'amateeka yo n'okikola otya mu mateeka kuba bamugamba bw'okyogera bw'oti omwana we tugenda mutta ne famire tuli baakugitta kati yalina okukola kye baali baagala okusooka babe nga basobola okugenda mu maaso n'okuleka ne bamuddiza omwana ekyo n'akikola naye awulira ku myaka 3 egyakayita obuzito bwakyo kimususeeko naawe waliwo ebyama ebimu nga tebikuumika kisobolera dda ekyokutemula tegwali muzeegwe kale nno n'eddala Olivia kati tugenda okudde wa maama kino kyakola yatandika okukaaba ne bagamba niye mwana wange yabulira wa mwana ne mugana omusajja n'asalawo okubula bubuzi ekintu kino Olivia nga yakikola bubi
kakano wetwa tulaba firimu ng'eno wabaawo ekyokuyiga kye tutwala mu kibuga emirembe gy'abazadde okulabika ni mulabira abawala bammwe bwe muzaala abasajja be balina okufumbirwa emirembe egyo gyaggwako olwaleero abaana be baleeta baana bannaabwe eri bakadde baabwe nagamba muno gwe nsimi oba taata ebisigadde ne mubaagaliza omukisa era ne mukkiriza babe bonna maama yagamba newankubadde omwana twanyiiza munyiize naye teriyo omwana alina kunyigira atyo mukadde we ebigambo mukwano gwange byaŋŋamba njagala olabe nti no Olivia yamwegayirira nnyo era nnyo kaakati onagamba yayitako mu kibuga ennaku eziyise lwakuba yemu kyayagalira ddala n'agamba nti yadde tutulabako obulabi mukwano gwange yalabako ku Olivia era bwe yandaba n'aŋŋamba yalaba Olivia bwe yamubuuza ebifo ewaka Olivia n'amugamba tayagala kumanya era yatukoowa nnyo ne gy'abeera tayagala kulagirirayo muntu yenna kuba bw'olagirirayo omuntu yenna nga amanye ab'eŋŋanda ze butedevu ab'eŋŋanda baba bajja kumuzuula w'abaali yali akomyewo natugamba nti yali amulabyeko bamanyijawe kale nno bukyanga Olivia abula siwali n'omu yali azzeemu kulayika nti nzijukira katonda wattu ebigambo Olivia byagamba mukwano gwange ono ye ekyasinga omukuula amaanyi n'omutima n'okunenya gwe mama nga engeri Olivia bwe yagenda mu maaso n'okuleka ndi asalawo yategeeza ebigambo bye yagamba mukwano gw'ono n'agamba nti taliyagala kulayika ndi adda ewaka kubanga ewaka tewakyabeereka ewaka tewabeereka tewalina mulamwa nenenya nnyo ku lwebyo byonna ebyatuuka ku Moses yatandika okulayika nti yejjusa engeri gye yagenda maaso n'okulayika nti aviirako Moses obukyayi n'aleeta obukyayi ku mwana w'abandi wadde teyalina kika ebyatuuka n'okulayika ni bimussa kale byonna byonna oba oliawo byaliwo newankubadde omuzadde tasobya naye nandyagadde omwana ng'akomewo ne bwe kiba kyetaagisa kumwetondera nja kikola nedda okumanya omutima gwe kye gwagala wabula ntutunulira sente tusuubira okujja n'agamba nti twazanyisa omutima gw'omwana era maama eyo yali nsobi okulabika nti olowooza ni sente ze zisinga obukulu okusinga omutima gw'omwana Olivia kubanga bonna obulumi bwe yayitamu n'empeera yonna ey'olutale yaliwo ffe twagireeta bannanga abazadde mmwe muwa abaana bammwe omukisa so si butamwagaliza omuzadde okwagaliza omwana wo omusajja omugagga olina kuleka ni omwana wo omuwa omusajja yina gwasiimye ate gwe n'okola kyakusaba nnyo Saala Katonda abe ng'ateeka omukono gw'obugagga ku baana abo era omwana oyo amala n'afuna obugagga bw'obanga bw'oyagala naye munnange ebintu bazadde bano babyerabira baagala ssente za buliwo kaakano tuddako ewa dokita ali wano musajja mukulu Yasini Lubowa Oligino Nems kati ng'asooka ayita muwalajja n'ono Lilian yuka Lilian mu ddwaliro muno mwakola naye kikwewuunyisa ebbanga lyamala ng'akola wano teyasisinkanako ku muganda we yali alwazizzaawo ebbanga Lilian lyamaze ng'akola wano muganda we oba mukwano gwe we yalwalizaawo bbaawe ye teyamanya nti baali bajjanjuba bawuuli ng'ekyatulemye okumaliriza nze nina kyemusaba teyangira ngendako kaakati no dokita yamubuuza biki ebikwatagana ku mutabani we Victor okujja omwanjule n'agamba nayogedde ne Victor n'aŋŋamba nti ayagala kukwata kuba okukomawo ensonga eyo nze nabadde ngikozeeko njagala abe ng'akomawo kubanga munange ku ntunula yo n'engeri gy'oli mukazi waggonjebwa mbadde njagala mwana wange ono obe nga obufumbo bwe kigenda maaso kimanyi nti ndi muntu dokita Ssebo ogutambula omukozi gwakolesa ku ddwaliro wano mwana muwala ku nnyirira yeeyo nga bw'anyirira amwagaliza mutabani we bw'ali bweru faananyi era kyeyakoze kwe kuleka nga agaba mutabani we bakome basooke babe nga basetulinga obufumbo naye ate omuwala embeera ebadde emususseeko ekyokubanga munnange omusajja ali bweru myaka emeka omudokita ono yabakonekitinga naye ebbanga lyetoolodde so nga n'omukazi aba muntu ate olaba emmotoka gye batwala buli mwezi kubanga ku saavisi ekintu ekyo nakyo kiba kyetaaga okulowoozebwako owulidde bw'asooka okunsaba okwagala baniwo tekyansanyusa era saakisiima
Wulira omuwala. Neje nkomye okwo. Omukwano guno okutandika kati awulira omusajja amwagala nnyo mutabani w'omusawo. Mutabani w'omusawo bamuyita Victor mwana muwala awulira amwagala nnyo. N'embuga okusooka omukwano tegwaliwo. Kubanga taata yakwanira mutabani we namugaa nina omwana nga ali Bulaaya njagala omunjagalire. Kati okusooka kyalinga kyakusindiikiriza. Naye kati awulira omukwano gumutuulidde ate omuntu oyo takomawo. So agenda maaso yeegayiriro ne yandibadde ssezaala we amugaa nti munange mugamba abe ng'ajja. Tugenda maaso. Kaakati n'oluvannyuma twabika tutuusa okulemagana. Nali manyi nti nasobola okuyamba nawe onyambi ate nga nali sikwagalamu buyambi bw'amaanyi wabula okuba ng'oli bulungi. Aunt Edina, waba nkwetaliikiriza nsonyiwa. Ono gye yabulira bakyambuulirira. Neerabira byonna ebyantusibwako mu bulamu bwange. Naye kigaanye n'ebirowoozo bya Moses buli kaseera biira bikomawo mu bwongo bwange. Kati simanyi kyakola. Ntandise n'okweraliikirira. Njagala olabe. Nayogerako naawe nali manyi nti wanaabeerawo enkyuka. Nga kati ono yamugamba naye gwe atakyusa wabaaki. Omuntu gwe nali manyi nti eyo embeera olabika okuba ndi ogivuddeko. Togenda kuddamu kulabika ni weeraliikirira bw'otyo. Sina muntu omwe. Kati ate buli wenkulabako kye tutuuseeko nendaba ng'olinga ateredde. Ate mu kaseera mpawo kaaga ebintu ng'obivaako ng'otandika kukulabirala. Lwaki olowooza nnyo? Moses ataliwo atagenda kudda. Gengezaako okulaba nti neerabira ebyo byonna ebya. Agamba naye afuba bambi nga bw'asobola. Neyeekanga bikomyewo. Omuntu nga wali omwagala mu mukwano ogwa nnamaddala. As in true love, real love, true love. Wabula kyenkusaba. Gezaako olabe ng'obulamu obutambuza mu ngeri ndala. Bino si bikugamba lwakuba sikwagaliza. Jukira bulungi nakugamba nti nange embeera gy'olimu yennyini gye nayitamu. Enswera kwagala ye kugwa ku bbwa. Bize nnyini ze nakola. Kusuubiza ogenda kola enkyukakyuka. Kali yamugamba ni embeera gy'olimu tolowooza ni gwasooso gibaamu. Embeera gy'olimu nange nagibaamu dda. Ate weerabire n'ebyo byonna ebyayita. Osonyiwe na buli omu gw'osuubira eyakunyiiza. Kino Aunt Edna sigenda kukulimba. Kyosobola kikola ekyokusonyiwa abo n'abansobya mu bulamu bwange. Sikugambye nti ogende ng'ogamba buli omuntu omusonyiwe. Nedda, gwe kikole mu mutima gwo osonyiwe ojja kulaba ng'obulamu bwo butambula bulungi. Kale omukyalo ono yagezaako nnyo okubuulirira omuwala ono nga bw'asobola. Nnyo nga bw'asobola. Kakati n'omunanga oluvannyuma tugenda okudda ku kisaawe Entebbe. Waliwo omusajja mukulu yali akomawo. Firimu kati yakatandika. Kati. Nagambe zigenda mu Max. Energy Center Shop number B12. Era firimu eno solo gisanga amatundiro gonna gatunda firimu mu Uganda. Waliwo yali azze okukima ku muntu we. Mwana muwala tumulengera musanyufu. Katonda wattu. Dokita bukyamugamba nti nina omwana wange ow'obulenzi ali e Bulaaya. Njagala omunjagalire. Najja amuwa n'ebifaananyi. Mwana muwala. Ng'asooka amusitulirako bulungi. Naye mukwano nga nsanyusa okulaba. Amusisinkanye ye boyfriend bulijjo omusawo gwamugamba. Banange onyirira nga bwe gamba wendaba. Kuba bulijjo omuzeeya ngamba nti waliwo ekintu kye nakutekera ne ngamba bannange. Ebifaananyi ojjo nga twogera mukwano nga ndaba bifaananyi naye ng'ate onyirira n'okusinga ebifaananyi. Nesinga oba butajja mbadde ngenda kunyi. Laba gwe bagamba ye mutabani wa dokita. Efirimu etandika butandisi kati mu kulaba okwangu. Nagamba netufaayo. Kyonna ky'obadde oyayana kibadde kituufu. Nemanya nange mbadde nfiirawo okubanga njagala nkulabe. Tugenda maaso. Namukubira essimu nga ndi ku nnyonyi. Nabale ngenda kulinnya bwe njoye n'ensooka ne mukubira naye saamu. Kale nno nga bakwata kubo kulabika ne beeyongereyo. Omukyala yamunonye. Njagala olabe. Oyinza okkomawo nga toŋŋambye.
Kakati ogendo tuke ewaka. Nyakonti toyina kukomawo mu Uganda nga tongambye. Taata yatabuka nnyo. Ono yakomyewo tamaze kutegeeza kitaawe. Kwa nabadde nina okukoma. Nagamune nadde njagala okulabika nensinkana omuwala koino. Wotyo wolowooza. Nagamba nti okimanyi ekirwano si kyangu. Tegeera nti saakutta. Okimanyi nti ojja kundeetera obuzibu. Singa banaamanya nti saakutta okimanyi nti ensi egenda kundeetera omuzigo. G'omanyi lwaki twakyusa? Amannya twagakyusa. Kinakutwalamu. Tewamanya lwaki nakuweereza mu Amerika. Ebizibu byonna byonna. Katonda wattu. Terajja kundaba muzeeyi ssebo taata. Yafuuka kitaawe. Nze nakufunira le. N'agamba okimanyi abasajja baali bakwagala oli mufu. Nenkugamba ogende ebweru otandika okusoma obeere n'obulamu obulala. Era obulewo mu ggwanga muno ogube nga toliiwo. Buli kimu nze nakuyamba. Nalimba. Nemenya omutima gw'omuwala oli. Nga njagala ensi emanye nti wafa osigaze obulamu kubanga obulamu ate oba oyawe kikulu okusinga okwagalwa oba. Buli kye wazze okukola oddeyo omwana. N'agamba njagala bw'oba wazze okulaba muwala mulabe mu ddakiika mbale omale okyusa oddeyo. Tova mu Amerika nga tumaze kubala. Oyagala kundeetera buzibu. Tamanyi nti nakyusaako ne kulinnya. Pozi nga gwe wamugamba. Ompita musiru. Jjukira singa bigwa mu matu ga Jovan. Okimanyi ffenna bwe tuyinza okubeera. Muzeeyi yamulabula nnyo. Naye teri ajja bimutuusaako Jovan. Kiyamba nti abantu beenu tebamumanyi na kumumanya kuba kati nakyuka. Tebasobola kitegeera nti yenze eyali Moses. Kati njagala weegendeze nnyo buli kyokola. Wuliriza. Gy'otambulira. Owulidde? Taata yasunguwala nnyo. Yafuuka kitaawe ssebo dokita. Bulijjo awuza nno omwana obulenzi ebweru kumbe ono gwe yateekayo. Yali agenda mutta n'atamutta. Badokita baba n'amadagalo bayamukuba ddagala ki eryamwebasa. N'abanga mayiti. Kaakano omukazi watwali eno yamanya omusajja yafa. Kyokka omusajja akyali mulamu. Era we twogerera yakomyewo. Gwe ssebo. Ononye ekiwano? Kaakati nno n'aba ali wano nga muganda we. Kana nkunyonyola oli. Tugenda maaso. Nabalekera abagagga be mwali mwagala. Neno nnumbi eyo. Nedda Olivia nze zekka. Tewali muntu yenna ategedde nti nzija kulaba ggwe. Nkunoonyeza ebbanga lya myaka 3. Naye kati lwentegedde wagyobeera. Ssebo ono yamala n'azuula Olivia gy'abeera. Kirungi ondabye. Kati ng'amugamba kwate kuba onviire. Ne naawe muganda wange lwaki naye tambula ogende nga sina n'agamba ajja kuyita poliisi oba so kyonfune effunfugu eryanguwa. Gamba. Akugambye munnange taagala kulaba lwaki ate oyongera omunyiiza omanye embeera gye mpisemu kakanya omwana ono. Wakimunnyonnyola eki? N'agamba afazaali akkirize munnyonnyole. Olivia wali wanaawe. N'agamba njagala njogere ng'awulira. Oba anaakola atya era? Kubanga simanyi kati ekiri ewaka nakyo maama akaaba nnyo omukyala oli maama we akaaba nnyo. Gwe nga takwogerangako gwani? Nze bampita Eric Nyawo. Kati kyewuunyisa okuba ni mu mboozi z'ono yali tayogeranga ku Eric. Era abaali tamanyi nti Eric n'amugamba muganda wange bulijjo oyina muganda wo omulenzi omukulu bw'atyo. Bamusanga embwa ne maama. N'agamba nti era maama n'oyo tebalina njawulo. Be baasinganga okumpisa obubi. Kati kijja kitya okuba ni mu mboozi gye twanyumyanga? Haisi wayogeranga ku Eric. Eric kye yamwogerangako. Ku bulamu bwange olw'okusalawo kwoyo ne maama. Embeera yonna eyamutuukako kwali kwagala kwa muganda we ne maama we. Era kyova olaba naye kennyini takyagala kgenda maaso nakulekaani yeesemberezaani. Efirimu egenda maaso. Kyava ajja. Kati obadde oyagala kwogera ki? Oli amukakanyiza n'amugamba ayogere naye. Maama olaba byonna bye n'amugamba nti byonna bye twakutuusaako buli lunaku tubyejjusa enkya n'eggulo. Maama ali maziga. Ojjukira gabye nagambye waka. Yayogeranga nga naye ng'omuntu. N'agamba nabagambanga buli kimu ne mbagamba nti omutima gwange wano we gusonze lwaki muguzannyisa. Ate ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba alina crush ku muntu naye wabeera bw'embeera ey'okulabika n'esika omugwa okumwawuza ku kintu ekyo. Ate oluusi ayongera kwagalira ddala. Nkwetondera okuva ku ntobo y'omutima gwange. Maama ansindise nkunoonye.
kubanga alo mukwano gwange yali yakulaba banga lyonna mbadde nga mupeeka okumanya we yakulaba nzize embuuzabuuza mpaka lwenkuguddeko n'agamba ndi watunyiigira wabula mbadde nze kwetonda nga nze mpulira mu nze gunsingidde ddala era nga njagala olayiko okuba ni otusonyiwira ddala bambi nkusaba omusonyiwe kati omukyalo omukulu ono yamugamba munnange okusonyiwa kintu kikulu mu bulamu bw'omuntu kubanga ebiseera bisinga bw'otasonyiwa obeera ng'aliko omuguwa ebintu ebiganya abantu okutambula mu bulamu kwe kugaana okusonyiwa omuntu buli w'osonyiwa embeera ebekutte ate naawe ofunamu kwegamba olungubanguba n'otandika okutambula ebifu bingi bye mwantuusaako mu bulamu bwange awula tayagala kubasonyiwa maziga baleeta mangi gye yali onoobuwuliriza kati ng'amugamba wulira saagala kuwulira ng'ogambye omuntu yenna kati ng'agamba naye togamba ng'omuntu gyembeera okusonyiwako nkusonyiye ogera naawe nnyo era ng'agamba n'ekirala emboozi eriwo naawe sigirina nnyo neemanya nze nabasonyiwa sibalinaako buzibu afuba nnyo okulaba nga era saagala kulayikani maama kabeere Jovan bamanya luda wawe wendi okitegedde byamazima ddala nja kubituukira ebyo byonna byogedde mbitegedde naye kino kibeere kyakuyiga kati ng'agamba nti naye muna ebyolabye yigamu sibangako kintu omuntu waaba talina ekintu ky'omu atakyagala tokimusibaako ku mpaka nti olina omuntu gw'ogambye owulidde timbeera wano nkakasa wano nja kuvaawo ate ojja kuddamu kundabako Olivia nkakasa sijja kugamba muntu yenna obaadde nti noba nkulabyeko naye nkusaba njagala oyatule n'akamwako nti Olivia onsonyiye nsonyiye kale kaakano mutake bamala omusonyiwa ekyabadde afa kyakumusonyiwa bamala okumusonyiwa kyava akwata ekkubo naaba nga te ye yeeyongerayo kyemugamba Olivia yabulira ddala paka kati kaakano tukwata ekkubo tuddako wa musajja mukulu Eric nawe tomuwulizanga nze asinze munoonyeza buli wamu era nensuubira nti wayinza okubeera naye nga taliyo genda otuukayo nga tatuukanga nawo nze nanoonya Olivia nambula kati namuvaako naffe era tugezezaako jjukira baagamba ekirabo eri omuntu yenna alina amulabyewo naye twabulwa oba yagenda bweru nze era okusinzira nga bwendaba Olivia ayinza okuba nga yagenda mu disitulikiti ezeewala ezituliraanye obanga si ki yagenda bweru eyo mikwano gye nga bw'oyogedde yagenda eyo mikwano gye oba yafuna eyo mikwano nga gye yadda naye nga wano wo nze nnoonyeza Olivia talabika kale era ndaniyo waliyo ku baganda be naye nakubayo essimu baŋŋamba nti tebamuwulizangako n'omulaba tebamulabangako naye mami omanyi Eric Olivia siraba lwaki kati akulumya omutwe agende yonna gyayagala okigera akola ebyakola bwali agala okudda alidda bwe kimutika n'akomawo alikomawo okigera kuba tetugenda kuba ku nkonge nga tunoonya Olivia kubanze sebono omwami empisa zaamugwa alina okuba ate yamanye bulungi byebitwako okigera kajjukira yagamba ekiro kyonna Olivia gyali yamanyi ffe tumuveeko naffe tukole byaffe bwali bwayagala alikomawo naye ng'ekyamazima ye alina omukyala gwe yafuna kaakati no tuddako ku sayidi y'abanaffe ate mutaka teyakomyewo okuva Bulaaya yakomyewo okuva Bulaaya taata yamugambye nti omukyala mulabe mube nga mugenda maaso n'okwetereza mu by'omukwano n'embaga n'ebisigadde naye temukola ensobi gye mutayinza kukola yensobe y'okweragaalaga kuba singa oneeraga ennyo ne wabaawo mu beweeragirako akumanya nti oli mulamu musajja nga ajja tutabukira kintu ekyo kiyinza okutuleetera obuzibu so gezaako nnyo okulayika nti okola nsobi naye mutaka ku mukwano gwe yali alina gwamusindikiza the edges of the ocean bali ku beach ne mwana muwala njovu teremererwa amasanga gaayo mwana muwala yasala wamusitulemu
ash yamugamba nzitowa kono naye nti nja kusobola kuzitowa sikiganye naye manya nja kusobola bagenze okulya kako kakasiike Katonda watu